po jako akawuwo. Tukwa kuno. Mwe na mkamati. Bonge deme mitwa sabu mwatwagala mukaga. Nabali ababadde okulipase mwagobye. Babadde batubba. Jebuvuddeko mawulire gaffe jakakawuwo twalageggulire nga abatuuze b'e Busunju mu tawuni kansa eyo esangibwa Mityana South balajana olw'akasasiro asukkiridde mu kitundu kyabwe. Netubuloyo n'akamotoka ogamba nti bake baatuwanga akadduka akayolanga kasasiro wala bapangisa bupangisa nti ate sente zipangisa mukale tuzirinaawo tubuuza ebyofa bawo omusolo tufuniramuwa. Abatuuze bategeeza nti baali boolekedde okufuna endwadde eziva ku bukyafu olw'akasasiro asukkiridde ng'embeera eno awaliriza omubaka wa paalamenti ow'ekitundu kino Richard Lumu okubeegattako okusobola okulwanyisa embeera y'obukyafu. Omubaka Richard Lumu ngali wamu na bano bakoze bulungi bwansi mwe balongoosereza obutale enguudo saako n'okuyoola kasasiro mu kitundu. Kasasiro abadde ajjudde mu kibuga nga buli wootuuka kasasiro mungi. Tugezezzaako okuyoola n'emikono era ebitiyo mubiraba. Tuguze bipya naye tutuuse ne tulemererwa nga tetusobola kumuyoola na mikono kulaba nga tuleese emmotoka eyo ne tutiteekamu ssente zaffe kulaba nga tugireeta esobole okutuyambako. Omubaka Richard Lumu agamba nti abantu be babadde basusse okulajjana buli kiseera olw'ekivundu ekisukkiridde mwe n'asuubizza n'abakozi mu butale okubawa ebintu nga epuloni saako n'okuleeta ebyo omukuŋŋaanyizibwa kasasiro. Kati bano ab'akatale ngenda kubawa gabbage skip sooka tugiteekaawo. Mutawuni kanso gye ziri naye enkozese badde tennabano naye ngenda kuleeta ey'omulembeko. Kasasiro ono ali mu kkubo wano wabeerawo okubengerwa akasasiro kati njagala tubayambeko tubafunde gabbage skip ngenda bawa bonna mbawe aprons babire nga balabika bulungi. Mpulirayo agamba mbu agenda bagoba mu katale kano tekikyasoboka kano akatale k'abantu era teri ajja kukabagobamu era saagala wadde okiwulirako nga waliwo akyogerako. Abatuuze beebazizza nnyo omubaka waabwe olw'akaweefube gwakoze. Twebazizza kubanga akoze ekintu kitakolebwa balala okutuyamba n'atuleetera guleda n'atuyoolera kasasiro yenna yali alemedde wano mu Busunju. N'ekirala tuteesa mu tawuni kanso yaffe ne tuteesa eky'emmotoka naye emmotoka yalemerayo. Tulina kufuna era ababaka nga bano abatuufu. Tubadde bubi ng'ekitundu kasasiro yadde yatusukkako ensonga yonna weesinga okuva motoka yaffe ya kasasiro yafa ate erudde ebbanga nga nfu. Tubadde tugezaako nga tawuni kanso ne tuyerako omutonotono naye kasasiro wabadde atuuse tubadde tetukyamusobolanga ffe. Twebaza nnyo Honorable Lumu Richard. Bano era bategeezezza nga bwe babadde balemereddwa okuyoola kasasiro bwe batyo ne basalawo okugenda ew'omubaka era nga basabye abayambi abateesereze basobole okufuna emmotoka etwala kasasiro kubanga mu tawuni kanso ennamba temuli mmotoka yonna ebayambako mu mbeera eno. Tukkiriza ze n'atuyoolera kasasiro kikulaga tunabeera mu mbeera ennungi. Takomaawo tabeera n'omutima omugwaggaamu atusakirire atugabire naffe tweyagalire mu katale kano. Kasasiro abadde atususse kasasiro amala n'emyezi egiwera 4-5 nga tetumanyi lwaki tebamuyoola oba ssente ziyoola kasasiro ze zitajja tetumanyi bulungi. N'ekifo kyennyini otutugamba nti kasasiro ayiibwa wano tetukirina. Twebuuza kansa ebeerawo etya nga talina kifo kyegamba kunyoola wano kasasiro muteeka wano. Bulungi bwansi ono singa anaagenda mu maaso naye kimanyi nga bwe twalonda omubaka omutuufu bulungi bwansi agenda mu maaso era ekitundu kigenda kuba kirungi. Matias Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.